ogalabi jajja akiraba nagamba kyatibye basalungu mwetegeke kakati tudde eri omusenze mujja ku kyalo kino sentebe kyogamba bulijjo osiba wano enyumba njirabi teweggula ngaopapa nze kyekyampeza obukulembeze kuno enkwatirawo ekintu ekikwata mumwa ekimuzanandira kiri mukasawo ngenda kubakuuma ku kyalo kuno mpaka sentebe bwategenderezwa najja mubbako n'ekyalo laba eriiso yesalambwa ono najja baseesa kwata nno bannange defense salambwa kati omwana bwaba nga nkuuma bingi nakino nkikuumira aguzaawo kayinuyinu obukuumi buno oba bampeka saale nkuume na mundu kamala okuuma munda nayingira akuume ebyomunda anange ngaapakuka ye defensi tugenda maaso ye salambwa kakati salambwa ono obubbi bumukula buli kiseera kakati ekikuyisiza nina ddiiro ono ye mutabani w'omugagga abagenda ogula ettaka erya sonko atatunda ttaka buzibu ki ffe kasita sonko avaawo mugwe mu bulago ettaka tulyetaaga mama alyagala kati gwomanyi oba ogenda mutuga oba okera kumaky omukuba akakumbi aveewo yenze nkulira ebyokwerinda kuno kutufaayo kati munteeka mu gemu nze nina abasajja bange mu kibuga okutta omuntu tekibayinaamu sente gwe kasitomawo emiliyoni 15 oyo sonko bayiza n'omutwala obutwazi kuno naabula ne mutadde mumulabako emiliyoni 15 nga sonko taliiwo naye batuwa miliyoni 3 twaleko 15 gwomu tebasobola kukkiriza 10 bali bamasinale battira 15 naye akati mama agenda bawa emiliyoni 3 bwe mumpake 15 oba osalirwawa defensi mubbi muzibu bamuteeka ku kyalo kuno si mubbi muzibu kalilondeta neno byokutta busimu ntunze nkubira kusigabika simu tufune abagenda omusanyawo sonko kakati tudda ku mwanyina wa sonko. Mwanyina wa sonko yagenda mu ssabo ne bamutegeeza nti tasobola tunda ttaka kyokka n'okuzaala kwagaana. Kati kye yakola n'asalawo alinda ekiddako. Ono ye mwanyina wa sonko. Kati zireeta abaana ba sonko. Bano be baana ba sonko. Alina ekiwala kikuze. Ye sonko siyalano senga mumbuuza obulogo bwa kitammwe. Senga alufuula lutalo tosobola suka ne mugenda gye mulaga bamutambuza temutuuka. Senga yalufuula lutalo wakati w'okubeera nti sonko yamulemesa okutunda ettaka. Kati ye alufuula lutalo mayagala kuva kumayata bana bakumbuuzaako nkwaya kuba mugende njira obulala obulogo bwa kitammwe sonko. Ndyoka obulaba ye sonko akunkumula baana nze bantuma zigoonya kati nze nkwate wasalambwa simanyi temankima tudda ku buzigo wuuyo y'omulimu gwe kunyirira. Kakati wano waliwo neiba
neiba ono naye yali agadde okukola omulimu ogwo weeguto naye neiba ye wa bbulu bwe buzibu neiba wa bbulu asooke neerongoozeko okunola neiba nakwagadde mwangambye okoma obulaba neiba wa bbulu ye maama owaabo baba nazaaki nembera n'omubiri bweguti gwonna nenze siyingizaako wadde kumbe ye neiba omubiri gwalina gwaddimbuka zireeta nasali jasinta onono pasita ayagala na kuzimba kyaki ku kyalo kuno atambula atambuza enjiri ya Katonda. Yesu yantumye nabadde gye nabadde waka eyo. Yesu n'agamba nti genda ku kitundu kino obeerenga obadde akula obeerenga ekyalo kino kuba kyebakala mayembe amajini obutazaala obugumba ndaba ebiteeka buli lwatuwa ndaba emisota egitambula egiyingira mu maka g'abantu byonna byayogerako bye bino kati aba akyamusumba ne zireeta abaana ba mwannyina siyayanya neerasenga bulungi mugamba mutya olw'okuba omusumba waali bagira obulugo bwa kitaawe njagala mukule musome mubeera bana njagala mukule musome mugende n'ebwakerere ano baana ba mwannyina se ye bulaba obulugo bwa kitaawe kumanya okubi abuzeemu lwakuba musumba waali ndabako obutazaala ndabako obugumba ku kyalo kuno ndabako obutazaala ndabako emisota egitambula emmere yammwe tebala kuno kuliko abagumba kuliko abaagala okutambula bali biganye bijja terera Yesu kati no wano weyazanywerera ddala kuba kino ekyalo kwe yayingidde kizibu kiriko sonku ekyalo kiriko sonku kumyatalo kuna mukaga agamba nti mujje gye ndi mwennamu abakozi eki abazitowereddwa kumbe mwannyina sonku kati alinganga gwe bakudaalira mumala kubeera bulungi wali ogenzekewo omuntu nobeera nga akulaba akuwunzika buwunzisi buli kyoyogera kyekiba ekizibu kye naye nga kizibu nnyo okudaivatinga okuddamu eyo embeera bamuyita Jacinta Nassali akuweerezanga pasita Kula eno negenda maaso byasigalira etulaba kitundu ekisooka bampita mu kibi era nga ogiraba osinziira ku ogiraba osinziira ku YouTube channel eya Mwanje Steven Kabanana era nga amatundiro g'ebina Uganda mu ggwanga wonna wonna genda yogifune olunaku luli natusinkane mu kyaki tubere nga tusinziza wamu nateeka musumba agala na kuzimba kuno kyaki kubanga ebyawongo biri ku kyalo kuno fene bona atuga tetujja terera kuno twayononeka dda ettaka lya Songo liriko amasabo agatabalibwa kati gwoleete kuno kyaki kakati oluvannyuma lwalwo naye enkeera naiba gwo kikola otya naye gwoyingiza bwofulumya ye naiba wa bbulu abuuza ku mweru naiba mumukikola mutya nimuba mukikola mutya n'obeerawo ku makya mukapale keekamu mukateteyi keekamu wenkuleka wenkusanga mulinga nga bwe baanaazaako ebafiirwako embwa 10,000 naye nzigula 10,000 basajja ngoba abagobe nemmanya nti lero nkozeseza 6 sijja kwongerako ba 7 nze bwagoba alina teweebuuza nigwe teweebuuza obuuza lwaki ndi wano nammwe nga mbeera ku kyalo nammwe efaanana yange nentunula yasukolere naye bono wa bbulu ayagala alabe ng'afuna ebyono omweru byakola gundi sima n'ekikyo musabe nnyo kati namukudaalira musabe nnyo musabe Mukama Katonda ajja bbawa naye tokudaala okyogamba bwe naasaba naafuuka omweru baneza abasajja banwanira nvudde natete nga abasajja baboda beekuba eŋŋuumi abatakisi babagoba sente kubula bazireeta wange neŋŋamba kambaveeko kanzije ku kyalo kyokka ate bwe natusate nabwe bwekiri zireese omugenyi atazuuza njuki Sentebe kuva wikajja nali sinaba kumanya bikakwatako Sentebe nayazze nawe wabbulu obeera wano
mbeera wano ku nyumba zino ani yakuwa eno ebbaluwa defense naye defense bwoyo yanjagaza ki yakuwaata ebbaluwa kati gyolina okukola ebbaluwa defense gye yakuwa nfu olina okujja ewange ondabe olyoka ofuna ebbaluwa entuufu owulidde ate ojja onyiriddeko nze sigaba bbaluwa nga njiwanga omuntu agenda okubika okitegedde ikyeyamaani defense bwoyo oyo nalabika ayagala kubba kyalo kino mbadde nzize kulaba ono omupya sinabamuwa bbaluwa naleeta akatebe omanyi bulijjo kyeyamaani tafuna budde kujja kulaba mugenyi mpya kuno kyalo kumbe defense yayisayo deggaali wangamba kyamani ogenda kujja ewange ompe ebbaluwa naye erimu ku magezi kati osula bweru wano wonteeka nagamba ngenda kujja kulaba woosula oba okubeera mu lujja omanye oluganda gwe tosobola kulaba musajja mukulu akuteetaddeko ekooti akugobe ku kyalo olina baluwa eyagiku nedda chairman kati nkugobe akale lemezaawo akatebe ebweru twaba agenda okuwa ebbaluwa kati baluwa nzikuweerera nagamba kulaba woosula sagamba kulaba mulyango gwo mmanyi amasuuka kwosula manyi woosula bwebali wajja n'ekitambu njala kulaba biri munda ndaba omuntu yemulabye naye kati waasula wenjagala okulaba chairman nze ndi mmere ya muwogo wangi kitegedde chairman kiwedda kyogamba gwe wedda kyogamba gwe nina okuwa ebbaluwa gwe chairman tugenda ompa ebbaluwa wedda simanyi nkyo omazeemu n'amaanyi tugende nkuwa ebbaluwa ngende nkuwa ebbaluwa tudda ku babbi beenoonyeza ebizibu akuŋŋaanya ekyalo baagala okulya $3,000,000 Sonko nga taliddeeko nannyini ttaka bakuŋŋaanya ekyalo baatumye namwandu za Lwango atambuze buli mawulire amabi eri Sonko wulira ensi twagala okukigogola twagala okugogola ekyalo nze ne defense bwoya ekizibu kye tulina kuno kya Sonko ensonga ezo defense wange kansubire defense ensonga yaziba nnyonnyoddeko za Lwango ne namwandu za Lwango bwe bali mu kaddiiru bwagamba defense abantu ensonga bazibabuulidde amaninza abatuze n'abayiseemu nabo obubbi bonna ensonga gye mmemulugunyaako Sonko afuuse owulira Sonko batandise omuwereba ebizibu bagamba mbu baagala mutta busi neŋŋamba waayi okutta omuntu si kirungi amaanyi oba mugaana okutta Sonko era kyamaanyi kyekukakasa wulira ali mu ddiiru ye namwandu ensonga za Sonko nja zeekolerako atuviire beekumamu omuliro baagala ogoba Sonko naye Sonko gwe twogerako ye Kasirye John Bosco efirimu eno yiino zima amatuufu defense mpanisa omukono njagala kwogera kale sooka ogende mu maaso kyeyamaanyi ensonga za Sonko mwali badde munyamba ne muzindekera wulira firimu musajja mulogo nnyo yagula amayembe n'agaleeta ku kyalo kuno musezi atumazeeko emirembe ebyo byonna byonna bya Sonko bibyo biraba bito laba biwala byange byagaana ofumbirwa birabe byonna yabikubakuba amayembe tebifumbirwa abawo emirembe era kyeyamaanyi bwe mutatta Sonko nze Sonko ngenda mwettira Sonko yabalogana n'obutafumbirwa Sonko yaloga ne balwalawo okusafumbirwa abaana ge baadiba nze njagala nkole ku Sonko ate ku baana bange n'ekyalo kyonna kitereere kano konna akakodyo baakateekateeka baagala okuyitiramu ogenda maaso n'okugoba Sonko naye nga baagala okugyawo Sonko aleme kulya ku $3,000,000 agagenda ova mu ttaka lye
kyekiddako ono ye mwannyina nze yandogasizaala nagendako bantu magonya omuta yakamala okuyonka mukwatewa ne bantu matimba Sonko bamumugoba mumugobe oye mwannyina ntabayango omuntu atalinako wadde akantu siina kyeno nze chairman omba temina kye mugenda kolera mwannyina zenze mumbuulire oba tumusamba buswami ku makya ng'ava mu nyumba tumukuba akafuni ku mutwe ekyo nakyo kiggwe nze kangende muyige kati onagamba nti mwemulimba nze ebya Sonko sibimanyi ne wabaawo omukiwuze yabivaamu mutuzaagala yuwa sente chairman nanyiiga bano batudde mu katego ate omutuuze omwagamba mbu Sonko mulungi kanaabamu abagezi owabbulu ndaba omwana omuto Sonko ayagala defense yamubuuza gwoli muto gwe kyamanize guno mubiri naye nkyali mwana muto mujja nakuddira enkaŋa mutandiko ziyita ento tulindeko tugende tutta Sonko kumbe kano kaali katego bagenze kutta Sonko bano mulindeko naye nga Sonko nze mutya mumba musookayo mulindeko Sonko yava mulumba mumutegeera chairman asigala wano magezi gatta katulabe ekinaavaayo tujja tulinde ekinaavaayo chairman yetabeera ku fulonti ali tudda mu tawuni tudda mu kibuga eno yegenda okuva omukyala agenda okugula ettaka ayagala kusawo projekiti ze wabula nga ettaka lya Sonko ddene ezibu lyerigenda osobola puroguramu ezo kakati asindika mutabani we yekisitu Stanley ageeka ng'ayingirawo defense ensonga zino azikwasiza maanyi nga bajja ewa Sonko yoono gyebale ssebo nzeeyi gyebale yala nzeeyi bulungi nga mbadde sisuubira mugenyi abakulu bano defense ekindese makaaga bakulu bano balina ensonga zibakwagaza balina bazeewa Sonko firimu yiino baagala obaguza ettaka lyo omugagga omu waliwo omugagga ye maama woono ava Ntebe ayagala kukolera wano puroguramu kukulaakulanya ttaka lino Sonko lindaku ani yabagambye nti wano watundibwa ye Sonko muzeeyi tubadde kati ffe tubadde tugamba Sonko tatunda tulambula abantu wano naye nga yalaba baba bwatunula tunanga ejjembe kati nga abantu nabo bagula ettaka ng'ogulirya kasirya John Bosco nasekamu ak'ekirogaawo kwegamba baalirabye ettaka baalirabye wulira obubbi osobola okugenda projekiti zaabwe ze bagenda okukola kunono okunnyonnyola kwa Salambwa era Sonko asobole okukkiriza chairman mu ofiisi naye kiro kyekindeese nga nze defense kulaakulanya si wano ow'okukulaakulanya si wano mugeri mukulaakulanyeeko awalala ayogeranga era anaakuloga nikambabuuzi gwe ne chairman munjagaza ki aba munfuukire ki gwe ne ssentebe kiki kyanatukako lwakimumalako emirimu baagala okukyankalanya Sonko atandika okyonkalana ojja tuguza gwe muzeeyi ojja tuguza oba osaaga oba olimba akale nansiko ono nansiko sokolye jangu wanti taata ndeetera ejjambiya yange baasi agitumizza naye ejambiya ogenda kukola ki kuba defense mubbiri nabimanyi kati atutumiza jambiya mulindeeko maloko mulinde mukomewo tumale olaba atumiza jambiya mujje mubaba mulya Sonko mulowooza byakusaaga kakati Sonko ekituufu yali Sonko naye nga mwavu kati kinansiko nga kijja taata gwoli eno oli mukunywa kasoda andika walagi naye kati waliseyo sente za mmere tata watulese wakanga tetuyina mmere
kofe kabijja tusaye kusenkezerwe Sonko mwavu era ng'obwavu yabugumiikiriza Ana bange muli nkutula nga n'ebizibu ebiri ku kyalo tebinaba kunkutula mwe muli nzita kale adaguzeyo kasabulake najjayo bugagga mukwate bwe tuba tetusobola kubeererawo nnaku 3 olwo tufudde ku 10 okumala emmere taata kati nolunaamala emmere osobola okulinziriza paka luneeyongerako bwe luneeyongerako nalukuwa taata ate nze sinyazze ku soja laba obambi bwe musabye emmere mbawadde 10 osaba soda aya obusaba soda wange banywanga soda bagabamu ebirabo mulimu ebirabo gwe lyako 5 buno obuto buno kano kaweeko 2 n'oli asigaddeyo katwaleko 3 ekyemisana kibadde kiwedde n'ekyebigulo kati Alibashite jiddeko. Aje kumulesewa. Kali yeyiye. Ataliwo tagwirwa muti. Yeyiye. Yagumira obwavu. Tatunda. Empale ayambala madirisa na bumoli. Naye babagula bagamba ajja kugula. Kadino nga baleeta defensive oyate yebase jamani akasajja sente banagira ne bagula na wala tukole tutya kakali mwana mwana soko tuwengo jamani na defensive bali enyo mu nsonga za Sonko njagala olabe ndetanga bana ba kakati abana abo wala ana tukolako n'olugambo mujja kono n'ebintu mujja mwe kono n'ebintu Sonko mumuyita okuzanya ebintu bino mwabitegeera saagala embeera ntetandika okusajjuka kyamani jemba tetugenda kufuna bintu ebyo bwe tutatta Sonko tetugenda funa bintu ebyo naye nze mutya mumuse mutya kati ono yewe Kampala agamba alina ababiibe abasobola okujja ne banyoola Sonko ate y'omuniga tomubulira mayembe agamba ffe waffe naffe twabirekayo nze najja kuyiya sente nze leka mukyuse ensingo Sonko tombulira ate n'amayembe tegali abaniga wala kati chairman okakasa bwe tutta Sonko tewabeerewo walala kintu kyonna tuwe kukikola ne mwanyina wa Sonko omugamba ati sayinondewo ng'ateekako omukono ne mwanyina wa Sonko mumute Sonko nze mwanyina Sonko ajja teekako omukono nze chairman jemba bwe mba njogedde ssentebe siddibwamu yesu ati ntambulungi kati munviire kakati enteekateeka ewedde Sonko ye waakufa kati naba bamala okulabagana ne chairman basanga Sonko ava mu tawuni wuuno Sonko wuuno Sonko ne bamuyitako sikeeko naye akasajja ako kazibu kati kalinde katuyiteko Sonko ava mu tawuni ne basimbula emmotoka bakuba Sonko ebyuma bamukubirawo ebyuma ebisigadde ne bagamba nti katubirinde mu paati 2 kasirye bamukuba ebyuma teyadda ngulu tosubwa paati 2 bagiyita ebyasigalira era nga evudde wa mugave mu kibi Uganda ate nga mwanje Steven Kabana na YouTube channel kwogirabira abasubscribing agendo subscribing olabe n'ebina Uganda ebirala byonna genda ogigule matundiro g'ebina Uganda okwetolola eggwanga lyonna tosubwa paati 2 mbadde mu kibi era nkomawo nayo.